Otyo Zerubabel Maya Nabora olowooza ebyobufuzi biyimiridde ku kika munyugutemu mu 7 tebina byetololera walala baba ate ebyenfuna ebyo bikyuka nkyanagulo wabula biba bya buli bintu bitwale ankole babikole biri ankole akola babitwala naye nga byonna okwetolola mu 7-1 sooka ompe binokolasi byebikijajja ebitangaaza enensi esaana kutangaza ng'ogirabira wala bwoti omala ompeerementi yakijajja ebintu bizibu bayinza okunokolera awo olina okubeera nga weekuumye bulungi mabuleti fuluufu eyo yo yakibaaba abantu bameka bulabe bajja banogola wano nga basumula ebisunzi eri n'okubeera nga neekuumye bulungi mpana life jaketi yakyate nina okubalansinga booti Zerubabel Maya mubisanga wano alengera fa n'ebiri okumpi abiraba anti amaaso ge gali mu ngalo Zerubabel Maya otyo Jaja Maya soiza kulaba jaja twabira wa jaja ebiri okumpi ne wala soiza kulaba jaja nakuwa balaza olinye joba jaja katutegeeza ensonga eri wano ekukunadde ezimbye nga saka jaja ensonga munnange ya ddiini yabalusewo mu bitundu by'e Kamwenge eyo eriyo nabbi sebo yeeyise nabbi era ng'akkiririza mu kibiina kya NRM ayambala kala za yero jajja omuntu ono enzikiriza eno tebasinza kirala basinza ye jajja twagala otukubire tooki mu nzikiriza eno tiruleetera ebizibu otukubire tooki mu nzikiriza endala zonna ezizibeerawo n'abalala bazze bazitondawo jajja obuzibu tuze tuzifunamu ebirungi tuze tubifunamu biki ebinaasobola okuba nga biva mu nzikiriza eno jajja tubuulire jajja tukulindiridde jajja jajja nfudde jajja mmeme jajja mmekete ojja kwogera n'abanno nze sikutegedde jajja ani ono jajja bisolo jajja buhu oba bi okay jajja ntuzanyisa okulaba jajja kati oyogeredde mu kapa mu mese no kapa yo kapa mpuliramu miya ntuli bulungi jajja otugamba ki jajja wangi takusiimye oli jajja naye nga tetukutegedde bulungi jajja bisolo oyagala ki tukebere nno yatambula dda olina kyolabye jajja ekyaggwedda ejajja jajja ekyemyezi 3 emabega ebirya abaana bagenda muluwumula olunatera okuggwako jajja bisolo bayi Jaja Maya byolabye byobaotubuulira jajja bitubuulira byonna jajja eddiini okumeruka tekisoose leero kyokka olw'okubanga abantu bano bavaamu akaluulu abakulu tebabagamba nno kyabulabe akaluulu akabavaamu abakulu baba bakeetaaga ne babasembezaawo kumbe ebigenda okuvaamu bibi bigenda kubaleetera bizibu kubanga nze wano nzijukira nti baleetako ekintu wano ne tubagamba nti ekintu ekyo mukyereetedde naye kijja kubaleetera obuzibu nga bo bakiwaga nga bagamba mbu kibwetere wano kyabwetera ne kibwetera ero gekwakana nga kibwetedde ekyaggwera nga kibweteredde ddala kaakati gwe weetegereza yejajja abantu abakulira eddiini zino bye bakola olaba babirimu amakulu buli alina waasinziira atandika edda nga bantu tulinawo basiramu mbwa mu bikopo naye abasiramu tebaalina buzibu tebalina era nakati bw'obagoberera otuuka gy'olaga abantu baba balingiriza mu butuli busatu bakatuli ki be wali owuliddeko obuzibu nabe nali mpulidde bonna bantu balungi kyokka bw'oba onotta bakulisi tayo basatu kubanga balungi bakulisi otayo basatu kubanga balungi tebalina tabu tulina wano abantu betwali tumanyi ng'asobola okubeerawo ku fasidde
second day seventh day ngera abamulungi naku zonna baba kululi olwa amabona bote balina tabu kubanga banyi nnyo twali tumanyi wano kyokka nga bw'obagatagata era omuwendo guwera kati osobola okusodokisa kati abasodokisi basodokisa bali kati gwe tosobola sisobola n'abalala kubanga era waliwo n'omuntu nga bw'omunyiiza akusamize kati bw'abanga abasamize nga nabo baaliwo lwaki tugamba nti ali tunonooza abalala bajja bameruka bavaawa bwe buzibu jjajja kyokka bw'otunulira abantu bano abasinga okuvaako obuzibu be bantu abajja wano nga baagala Yesu abalokole abo abajja nga baagala Yesu abalokole be basooka okuvaako obuzibu kubanga bo bajja ne beekutulamu ebiwayinga 8 okubuzaabuza buli omu asimba wuwe otegedde jjajja kyokka nga ne be bakola era byonna obitunulira nga buzibu eri nga ganyegenya jjajja lwaki ate buli asimba tabulako kati pasita mbonyebonya ndaba netakuyamba bwemanga mbonye pasita mbonyebonya ndaba biki byayogera nga bikwegombesa ayogera ebintu olumu ne bitatuukirira naddala gwe alowooza nti bw'obanga ddala olowooza njagala otunulire mu bigambo by'omuntu oyo eby'omusumba nga mbonyebonya ntunula byeyinza okunyambira siraba mu kakande k'okubbiri wowe wakwegombesa wonna wazise watunulanga kirala naye abakulu nga tebafaayo teryanyega nakukubiriza wano nti yiga omufere w'ekawala bwe yeeyisa nayiga nakukubiriza negayiga omufere ogamba yiga omukwasi w'abakazi yiga omubbi wayiga nayiga abakulu bakolaki basirise kati nno nobeeraawo kuba nemmondo ekanula bukanuzi maaso buyayo bwebugijjudde nakugejja egejjera ku nkoko zaffe ebeera mu nsaalu ng'egobaganya nkoko zaffe kwerya negejja amaaso ne gatungu banna nga n'ebyoya tebikyajja ku mubiri otegedde ejjajja kati pasita osobola okumuwa obugi naali era bagamba pasa bugi nga atandika ng'alya bwetwalayo obugiibwe ng'oteekaawo ng'atandika kulya ojja kwekanga nga n'owuwe gwe yali agugulana naye emabega naye atandise atanatandika olwo tuli kuki wekyo mu binyira anti jjajja ekikulu kasita toyingirira nsonga eri ya munnamba eri kasi bweba tosonze munnamba oyagala ndekeo Irene mmanja eri esaawola olina kubanja Irene nina kubanja eri nze abantu besinga okwagala bali babiri aliwo n'aliwo Imerida na Mutebi abo bo mbawe ekitiibwa naye nabo tebeesigika kubanga era nobagugulana n'abalala kati embeera bwetambula bwetyo ki David Kiganda si kisoga kituufu era kyogera Luganda naye tekirina bekigugulana nabyo bwe wandigambye nino omusajja mukulu w'ekitiibwa kamuwe ekitiibwa kye kubanga awanvuye Serwadagada mulamba naye era ogenda okunamuga naye era alina ebirumira ne Serwadagada alina bakulugulana nabo ka Simon Kayiwayiri eri mitala wamma Kayuweri mitala ne lwaki kaba Kayuweri ntalo kati awo bonna bwe bamala okwegata ne bakola ekipooli kimu ne batabula ki kati balana bujajja n'ameruka buli mu byajja n'ameruka naye nga lwaki mu namba 7 temuvaamu ddoboozi ensonga mu 7 mweri isanga wano n'okikwata